Olwaleero lwakusatu sawa zino ziri 10:00 zigenda mu 11 maliriza emirimu egisooka egya office abantu ebeetegekera okuddeka naye over the weekend nabadde ku farm era olubeerera nga bwenkola nentunuulira ekyabadde kigenda mu maaso kasooli gwe nasimba omwezi gumu n'ekitundu emabega ne gwe nsimbye omwezi gumu ne mutambuliramu ne mulaba. I've been thinking about that message nti yes kasooli kati mbalaga mulundi gwa kusatu engeri gye musimbamu ne mukuza ne mukuba mu silage ne mukaza ne muliisa ente ne tumulyako ne nteekamu n'okuyiiya. Naye olwaleero mbadde ntudde wano mbadde advising just my simple economics neŋŋamba nti neddala message yo yakuyigiriza abantu kulima kasooli, yakuyigiriza abantu kulima bisagazi, mwanyi. Olmamed, you have another bigger and important role to change the philosophy. Oba olinayo ekigendererwa ekirala Mohammed ky'oteekeddwa okukola si kulaga bulazi bantu bintu akati kaakali tunsi bakasimba bwe kati n'okafukira bwoti n'okateekako ekigimusa kino. Isn't that raw information buli muntu gy'asobola okwa accessingira? Maybe teri raw nnyo because ebintu ebimu ngenze n'embitunuulira abantu abasinga batendereza ne batendereza. Bambi abantu tebamanyi nti mu Uganda eriyo abantu abalina farms. Ente gy'otuuka n'okoma amaaso sijja kwogera faamu z'abantu n'eri abantu abalina faamu ez'ente, ez'embuzi, ez'embizi, ez'enkoko gy'otuuka n'owulira nga ate ono kakiika bwana. Businesses ez'akabi bizimbe, masomero, import and export, basuubuzi. So ono mwami kiki? Is that really a very big business to show to people? Eyente oba ey'ebisagazi. Ne kyetoloolera mutwe gwange. Mu economics ddala yambonyaabonya backward and forward linkage nja kubalaga engeri y'obusa gye buva mu nte ate ne tubuzaamu ate kasooli n'abala nnyo. But is that all what I want to tell people? Oba eriyo ekintu ekirala ekisaanye okuyita kati ku information eno gye mbawo eri basic? Eriyo ekintu ekirala gyekiri naye nga si kya byabufuzi. Zinabagamba nti ebyo byonna biyitako dda. Nali nzimba ewaffe mu kyalo eyo 2:10 ennyumba balowooza nti agenda kwesimbawo 2:11 twagenda okulaba nga nze ndi mu nnimi 2:16 buli omu n'abeera sure buli omu n'awoominga. They have sleepless nights but I've just shown to them the politics and development don't mix. Era bw'oba olina ssente zaate n'osalawo okutandika okutwala ekkubo eryo nti oliguliddewo ekkubo ez'okugenda nga tezitunudde n'amabega. Bw'oba gye wazijja fine weeyongere ogende nazo. Naye ekigendererwa kiki bannange? Mutunuulire kasooli ono mumulabe engeri ebbanga ttono nnyo gy'akyuseemu. Mpuliriza abantu bangi abamu bansangawo. Abantu ndowooza basusse 3,000 abaze ku faamu yaffe nga bansangawo bate bansangawo bajja in their droves. Abantu ku social media kuno mu 15,000 mu 20,000 mu meka mwenna mulabye ne muparticipating nga ne muwa ebirowoozo byonna. Bannange njagala okubategeeza nti ekigendererwa kyange kyakuzuukusa abantu tukole. Ekigendererwa kyange kyakuzuukusa abantu tukole. Ekigendererwa kyange kyakugamba gwe alina garage mu Ndeeba oba workshop ekatwe abajja ebitanda asuubula ettake
akola alima ennyaanya bannange tukole nga tetwebalira sigambye nti kukola paka kuwulirawo byoba kufa ebyo bye bagenda njogerayo gye bagenzi babaleetera yakubatta bwongo bannange obwavu buluma sibuwulirangako nnyo naye nze mbutya sibubeeranga naye nze mbutya obwavu buluma kubanga nina abagagga bendabye nga sente zibaweddeko nina abaana boolaba kuba nkozesa abaana n'omulaba embeera gyajjiddemu nina abaana bendabye nga batandika okukola ery'omuvubuka omu yalima ennyaanya n'alima kati mulaba yeevuga yaguzeeyo ne kayipusamu ndaba obulamu engeri gye bukyukako omuntu ng'afunye sente bannange ekigenderero kya Mohamed Kachika kwe kubazaamu essuubi tukole nnyo n'amaanyi kuba bannange unknown to you abantu abasinga abatategedde bw'omala okukwata ku ssente abantu abasinga zibawa amalala Mohamed Kachika avuddeyo nga wa mu masuuti n'atabatwala mu corporate world gye bawangaaliramu tugule shares tukole tutya n'abatwala mu kintu abantu kye balowooza nti ky'abantu bataasoma n'ekigenderero eky'okubalaga nti okukola tekulinaako boundaries nze nina deals nnyingi nnyo ze naalibadde nkola nze nina businesses nnyingi nnyo ze naalibadde nkola naye lwaki nasalawo obulimi nakyogerako lumu nti okwo kuba kulabikirwa kwa Mukama Katonda osanga ekyo kyeyandabikiramu n'ekigendererwa kyange mbeeko nga nfuuse ekyokulabirako eri abantu baffe si kulima naye kukola nnyo tukole nnyo njja kikozesa abo abagamba mbu tawakkala kola otya kola nnyo nga teweebalira paka lwonookola sente ate waliwo lumu baleetako akantu akamu kaali katya nti nagamba nti no mwerumye nnyo bulamu life begins at 50 awo obwana bungi nnyo bwanyambalira nebunfuma nange abawoza omusajja oyo yeeyagala yeewaana nali ansalinga bwana obwo bwagamba nti oyo omusajja alabika tagula naava waka oyo omusajja alabika tasobola nagulira mwana kitabo kati ensi nokutabula bwe nagamba nti bannaye tukole nnyo nga twerumya tuweze sente zaffe tuziinvestinge ne banyambalira bw'onoofa enkya bw'onookola otya lya sente z'okola otya kati ate bwe ntandisa obbalaga ku sente zange ne mbalaga BMW ne Benz nga zipaakinze mu lujja 3-5 ne mbalagako ku bulamu bwange nga bwe nalya kola money nga nina emyenda bwe navuga zi BMW kati ate ne batandika kuwoza ate omusajja yeewaana naye oli bwe nali mbagamba nti mukole nnyo sente nga mwerumye mwezinvestinge ate ne mugamba obulamu oyo omusajja musiru nnyo kati emyaka 5 oba okyasobola kwekolera ati life begins at 50 tokyayina n'amannyo gali abintu biringa ate olwo kati ate bwe mbalazeeko nti ati 29 nze nali nvuga BMW M3 325i shadow line ate omusajja yeewaana omusajja oyo mulungi nnyo naye kye tutamwagalako yeewaana bwe nabagamba nti bannange mwerumye mukole kwe natandikira ate ne muŋŋamba nti sigula naava waka sigula na bitabo baana kati ate mbalazeeko ate mugamba omusajja yeewaana bw'abagamba nti mukole nnyo mujjagaatu ne bw'onoozikola era ojja kufa obireka n'otabyegomba nze nkola nnyo nkole nnyo mbireke naye nga sibyegombe obireka n'otabyegomba abo bawoleza tawakkala nnyo duniya ne bw'onoogikola otya gikole obusiraamu naddala bwo bwatugamba nti kolerere duniya ng'atagenda givaako n'enkya lw'onoofa olwaleero simukuti naye ate okolera akhira nga agenda enkya bw'oba okola mirimu mirungi kola nga agenda okufa enkya naye bw'oba okolera duniya kola nga atali givaako so ebyo bye babagamba mutawakkale
kiganja akola kyekyo